Nupu yajira ne erimbika mu kintu ky'okwagala okununula abantu naye nga mu butuufu erimu emisege mingi nga buli mwazze na kigendererwa ki oluusi nga n'abagitandise bagiranga bizinensi kubanga one Kaweesi ekisooka waliwo bwe n'adenda ababuuza nti oba ssente zasooka okuba nazo kisoboka famire yaabwe yayinako ku bintuntu awe Katooke yangamba ettaka erisinga mu Katooke lya famire yaabwe ate chairman LC1 oba ayinza kuba ye musikana wa famire so kyangunnyo okwakisesinga ebintu ebivaamu ssente ezo ssente ntono ekyokubiri bw'osoma ddibi naye musajja omukulu okutulika n'akaabira ku TV n'akola ki chairman omulambo w'ekyalo kikulaga omuntu ali mu bulumi kirabigwa nti ssente zamuggyibwako ani yazitwala kyekibuuzo naye yagamba nti Honorable Kyagulanyi yamusindikira omuntu ayatwala ssente ezo era namukula namugamba yono gosiri sente yoyo exactly nze poliisi nsubira ndiyingidde mu nsonga za Kaweesi okola okunoonyereza ku nsonga ezo wona wasinzira okubeera ng'otulaba nkwaniriza nnyo olunaku olwaleero nkubuuzaako nti wasiibye otya afunye okusoomozebwa nkusaasidde ofedde olwazza n'okusoomozebwa okulala asatuka ku buwanguzi nkuyozaayoza nyina president wa Common Man's Party Honorable Munyagwa Mubaraka Serunga tugenda kwogera naye ebigambo olwaleero agenda sooka kubuuzeeko tutandike programu y'olunaku olwaleero sebo tukwaniriza nkusaba obuuze ku bantu abatulaba mbalamusiza byefusebo obulamu bugamba butya Mr. President ndi bulungi ja tutandikire ku nsonga y'omwowi naawe oluvannyuma lw'amazzi wagalaba egganjala ekibuga kyonna abasuubuzi nga bakyakaaba olunaku lumu mu maaso bagenda okukeera nga paati emu esendeddwa eyakatale ne bakaaba amaziga nalabye kati awo Minisita ayise abagagga b'omu Kampala baamu bakirumira baani abakuŋŋaanyiza boogera ku nsonga eyo omusuubuza n'akomadde okukaaba mu kibuga Kampala naye nga buli wakaaba agamba waliwo omugagga atujjonyesa naye gavumenti temugamba ekigenda okutawaanya ekigenda okusuula gavumenti y'NRM kunyooma abantu ba bulijjo kulowooza nti eggwanga lino lyabagagga bokka akatale ekizimbe kyewalabe basuddemu owino kubaddeko obudduuka obudduuka obwolaba babadde babugula na ssente zaabwe tebakulimba nti oli yajjanga n'akwata bukwasi obudduuka obwabugula na ssente zaabwe ate n'ababusookeramu abasooka si be bakyabulimu wabanga nakukwanze maama wange yayinamu obudduuka nga 5 nga babutunda bagitunda bagitanga midaala nga ate nga ssente nyingi because I remember lolo yagula obudduuka 2 mu 2006-2007 million 3 buli kaduuka zaali ssente nyingi yes obwo budduuka bwobadde olaba bannannyini bo baabugula na ssente zaabwe ye point namba ki number 2 ebintu ebibadde bitundirwamu badde mubiyita bicyakala badde bakozesa capital mungi nti abaana bola batunda engatto ayinza okuba alina sitooko ngeri million 18 kwabiri abola balondereremu gwanze nakolako muwino first class oyo alonderera n'aba ng'ayina emigugu gye engatto 4 naye nga giri million 2 oba 3 gobwene bali obirabanga ebiki ebyalayisi ekyokusatu mu migugu omwozezi banka zaabwe muwino teriba musuubuzi owino atatereka ssente mu migugu taliwo teri musuubuzi owino anyuka saawa emu n'agenda na ssente bazitereka mu migugu kakati mwe njagala abatulaba mu kitegeere ozze mu kaseera ka school fees mu kisiibo mulumbye ekizimbe ky'owino mukikonye mututte emigugu gy'abantu mututte amaduuka gaabwe ge baagula ku bwereere mututte emigugu gyabwe kapito waabwe abayaaye baginyaguludde gyonna bagitutte mwe mulowooza eno ensi yammwe njagala kubategeeza lino eggwanga mujali kumaka omuliro nga temukyasobola guzikiza mugobye abatembeeyi bomubagobye abantu mubagamba muyingire mu butale ate obutale mutansa obumenya kitegeeza oba tubaagalawo meaning nti waliwo gurupu y'abannayuganda gye mutakyagana kutunulako njagala kubategeeza bassebo ne bannyabo nkimanyi owino market mwamusalasala ebyapa byonna bagenda mukoona yenna bagenda muteeka ku ttaka naye mukimanyi nti aga amaduuka ge mukoona abantu bagagula ne ssente zaabwe ekyokubiri ebintu byabwe mujja ne mukooneramu ababbi ne babibba ekiro mukimanyi nti ebintu ebimulimu kapito w'abantu ssente enkalu n'ebintu ebigule obubbi emisana ttuku President Museveni simanyi lwaki oleka ebintu bino bitambule bwe biti
muntu najja n'amenya edduuka ly'omuntu najjamu ebintu n'abitwala n'aliteeka ku ttaka. Just like that. Nga tewali kusaasira kwonna. Tewali kusaasira, tewali oba property y'omuntu. Omuntu atali nti yeesenzawo bwesenza, wabula yagula amaze emyaka wina akatale ko wina kwa kusinga obukulugu. Yeah. Kati omuntu oyo muvunaana ki? Katale government yakazimba n'agulamu omudaala. N'agukolerawo. Kati kiki omuvunaana? So nkimanyi owino mugenda gikuba ku ttaka, bagenda kutwala owino, bagenda kutwala essomero na Kivo Blue, na Kivo Seto. Byonna biyinza ogenda. Awo tewali kigenda kusigala. Wetutuukira mu mwaka ogujja January na Kivo Blue Primary School first term 2027 tejja kutandika. Terijja kubaawo. So kati omuntu wa wansi owa bulijjo bano tebamwetaagira ddala. Kibi nnyo kati mpulidde ne bana bakira municipality. Munabo bayisiza bafulumiza order bona batebagala batembeyi ku nguudo. Abatembeyi bamwogerako. Let me ask mwe. Mukimanyi nti ne New York City mulimu sections ekironga mubaamu abatembeyi. Number 2. Mwogera ku decongesting ekibuga nti mwagala mutereze ekibuga Kampala. Nakubuuza. Kampala kyekibuga kyosanga emisana. Saa 7 ez'emisana nga mulimu ekirole ky'amafuta kigenda kigaba amafuta ku petrol station. Omwana atunda obutambaala ne chewing gum n'ekirole ekiyisa lita z'amafuta mu kibuga mu makkati emisana ani wabulabe eri ekibuga. Kirole ky'amafuta. Baasi eziva Arua zinoona ki mu kibuga Kampala mu makkati? Buli baasi eva out country esibira mu Kampala mu makkati zinoona muki? Kikyukira eddakiika 2. Ebirole n'osanga ekirole ky'ente nga kiyita mu kibuga mu makkati emisana. Ekyo tebakinaako buzibu. So problem eri kubatembeyi. Basebo ne banyawo mulive ku muntu wa bulijjo okumuyigganya. Mbabuulira. Tusobola okugoba abatembeyi kituufu but in a phased way. Tubagamba mu Kampala tubawadde enguudo 3 mu Kisenyi ne wano mwena muddaawo. Mu myaka 2 mujja kukolerawo nawo mujja kukola ki? Kuva buli mwana onyija akola ki? Abeekamu empe mugirire wano katuyina abaana ababeera mu jaamu. Ngaawo wandegeya. Yeah. Tayina traffic gwalemesa kutambula. Talina yabeera watambula butambuzi. Tunda nanasi. Oyina kyoyagala kati yakoze eki? Akoze eki? Mwana atunda hapo mujamu akoze eki? Kati ngojjeko kati waliwo bana batunda ebyokulya olw'eggulu banjo kya nnyama biche. Kati abakoze eki nga n'ekibuga kiri congested mucha abasiike mamba eyo ne bali ona babagoba. Kati abakoze eki? Omuntu asikire mamba ekasubi akoze eki? Omuntu asikire mamba enatete eri ku mabali akoze eki ekiro? Batereza kibuga. Please kino ekibuga ky'abagagga bokka mujja kuleeta ebizibu. Oyinza ogenda mu listen mwe mugoba abantu ogubya abantu emitwalo 10 obasindi komanyi gye balaze mwa kuleeta bizibu bumenyi bw'amateeka bwo. Exactly. A hungry man is an angry one. Tonyigirizanga nnyo omuntu n'omuteeka ku kisenge n'omubuuza n'ekyokulya. N'omuganda era bw'atyo wagamba nti bw'ojoganye ensana futotula muntu ule njoge okomeko okoma wabo zitulabera zijja kuluma wadde oli w'amaanyi. Abafumbira abo balina ekyokulya kyabwe bakiyita empenjere. Penjere abakasooli n'ebijanjaalo ebikalu ebyo bafumbi babitokosa. Gwe tosobola kulyako mimirena kubanga ogaayayo olugaya lumu n'onywa ebikopo by'amazzi 2. Naye abafumbira ekitiibwa kye bawa empenjere. Yemmere yaabwe. You don't. Gwe ly'ettooke lyerinyige yayagala mpenjere. Gubeera billionaire obeere ku Kampala Road ne office yo naye n'oli omwana omutembeeyi. Enanasi zakwatidde ku kibuga ku kifuba kuno ye office ye. Please muleke kuzanya. Niba n'abakulembeze betwalonda bulwa kitibogera ku nsonga zino. Namwe temutusumbuwa mwawozanga olabya mbuleera wotikinga kati nate namwe mutusumbuira bwerere. Nabo kyene okubasinga nababa mwawozanga olabya mbuleera wotikinga. But fenga abantu abalumirira abamanyi Katonda jali of course ebyofuzi byogoberera ng'osaasira omuntu kabe NRM kabe waki teetaaga kwonoona maali ye ndi mujono ne bwonoonyi. Wakati nga bwongambye nti ne maali sente ze bakoze bazireka migugu nkugambye bafiiriddwa ekitagambika mu bintu ebyo olw'omuntu omu mbabuulira ebizimbe mujja kuba nabyo naye n'ensi tekungulwa. Njagala tugendeko Mr. President ku nsonga ya omusajja bamuyita Engineer Stephen Kaweesa
nakoze naye interview n'akaba amazige era interview twagikomeza wakati tetwagimazeeko nga buli kigambo kyayogera akaba bukaabi mu bigambo byagamba nti bamutegula miliyoni 6 BNUP nga bamusuubiza omuwa tikiti n'akuba ekipande munasa na municipality nga ali kushuwa deal nti tikiti yagenda gifuna engeri y'abaluzi gy'obamanyi mu level yaabwe baba bajja mulundo okuba nti BNUP yamaliza tebamuwadde tikiti n'okulonda ne batamulonda agamba nti ebyobugaga bye biri ku bamanirenda babitwala omusajja ono wamulabyeko umumanyi byatandika ddi ng'oli awaayo ssente bamuwe tikiti agende mu parliament kubaga ekirooto kyange kubeera mu parliament. You see kyannaku nti nupu yagira neyerimbika mu kintu ky'okwagala okununula abantu naye nga mu butuufu erimu emisege mingi nga buli mwazze nakigendererwa ki oluusi nga nabagitandise bagiranga bizinensi kubanga one Kaweesi ekisooka waliwo bwe naadenda ababuuza nti oba ssente zasooka okuba nazo kisoboka famire yaabwe yayinako ku bintuntu awe Katooke yangamba ettaka erisinga mu Katooke lya famire yaabwe ate chairman LC1 oba ayinza kuba ye musikana wa famire so kyangu nnyo okuaccessinga ebintu ebivaamu ssente ezo ssente ntono ekyokubiri bw'osoma ddibi naye musajja omukulu okutulika n'akaabira ku TV n'akola ki chairman omulambo w'ekyalo kikulaga omuntu ali mu bulumi kirabigwa nti ssente zamuggyibwako ani yazitwala kyekibuuzo naye yagamba nti Honorable Kyagulanyi yamusindikira omuntu ayatwala ssente ezo era namukula namugamba yono gosindi senti yoyo exactly ze poliisi nsubira ndiyingidde mu nsonga za Kaweesi ekola okunoonyereza ku nsonga ezo bw'olaba ssente zoogerwako mu miliyoni 6 si ssente ntono bw'olaba omuntu okutulika n'akaaba aba ali mu kulumwa mu nsi obutali bwenkanya buluma naye ate ekisinga okuluma ennyo ye muntu okugamba sirika tokayana nga akozeeko obutali bwenkanya poliisi ereke kuleka abasajja kubeeraawo ensi esaakanye busaakanya g'olimba naye ng'oli atulisa akola ki akaaba ate bwe kiba kituufu nti n'abalala bangi ababbibwako ssente mu ngeri eyo kikyetaagisiza ddala poliisi eyingire mu nsonga zino because omuntu bagenda kutandika ebikolwa eby'obukambwe ku bannaabwe bajja kwekyawa exactly omuntu yeekyawa miliyoni 6 ssente nyingi atunulira oluusi amaka ge manerenda agatwala biki nazzaako ekintu nekikolebwa ne mutya mpulira nti emityandalo omukyala yagiwako miliyoni 5 ssente ezo eziba nga kituufu zize zigibwa ku bantu teri kigaana CID kuteeka kukola kunoonyereza mu nsonga ezo. Yes. Ekibina ky'ebyobufuzi nekigamba leeta ssente tukuwe tikiti. Of course. Nebyo byali bibaddewo mwabaddeko mu byobufuzi. Kyali tekibangawo. Teri lutalo lwali lubaddewo nga luli. Waliwo omusajja yali mulwanyi yali muyeekera Wangola bamuyitanga Savimbi Jonas wa UNITA. Ekyamussa bane bamulyamu olukwe lwakubanyagako byabwe. Ng'atwala bakyala baabwe nga basimeyo Gorodi waabwe Diamond naye nga akola amanye okukola search bonna namubajjako Savimbi olutalo lwamulema n'okuttibwa nattibwa. So fe culturally fe tetuyingira nko mu opposition nze FDC yampa tiketi y'OMP saagigula wadde siringi 5 babasajja babesigye tebatugamba nga Besigye tayagala kumanya okola mirimo ki ye kasita akulamu embala nga mwegatta ku byabufuzi. Besigye twatambulanga up country nga n'oba oyina ssente mmeka yagula emmere yagula emmere nga ne bw'osomolayo sasula agamba nedda mumpe receipt ezo bills ezo. Besigye yalina omutima munene yali mugagga ku mutima nnyo. Ngasebe nti president agenda tambula banani anagula amafuta ga kati kankubuuza omugenzi Segirinya we yabeerera kansala wa district pate kyeyandi Musembe yalina ssente bribing omuntu yenna barize ezo nti leeta ssente tukuwe kino leeta ssente tukuwe kino wabula amaanyi go ne commitment struggle kyekyakuyambanga okufuna kyoyagala. So it's very unfortunate. Struggle y'abantu weri egenda ku rebranding etambule teri nope
teyina kyegenda kwongera ku struggle eno, teyina na notices zakalira. Notices ze bayina kati ola kyebazaako. Tebayina notices. Tebayina. Ono mukama waabwe yeekwese mulaba ali afene. Bana abala balinze kulayira, bana abala balinze kino bagenda mu koodi. Bayina planning asatu. Buli omu alina zize. Tebali ku planning. Buli omu ali ku kiki. Manyi wali wano ngamba nti sente zibabadde babulooga si nnyingi nnyo ziri awo, naye omukulu nalaba agamba ssente mpitirivu ezaali zimba eddwaliro bazikutte baziwadde abantu. Anti kakati sigaana mpitirivu. Yave yasooka alaga ekyokulabirako agambe nti mmotoka z'ababaka 3.5 eza buli mubaka. Abanuputa abawazikwata. Tebamugajambo. Akola ekyo. Nabagamba tuba bawazikwata. Ziyamye mu kuzimbanga eddwaliro oba oluguudo. Era zizimba kuba biliyoni ziri 10 zizimba eddwaliro oba oluguudo. Atuyambe ezo zokka abagamba naye bawazikwata. Oba balagire nti buli mmotoka y'omubaka tugigulemu ambulance, ICU ambulance ya $3 tuteeke buli ddwaliro. Tukakasobwa. Aba musajja awo. Nibagenda mu maizi bagamba buli mubaka okwata fraction yene jene. Kakati njagala kubuuza mukulu Kyagulanyi. Gwa amalwaliro kuzimba amalwaliro biki masomero nguudo bijjukira bagenda kuba blogger sente. Tobijjukiranga gwe iPod ekuwa sente. Kubanga ekisanje kiwedde amala emyaka 4 nga buli mwaka afuna sente za iPod. Nga teyagala muzireke muzimba amalwaliro. Ezo ziba zikola mirimu. Abanamawulire tebakola. You think toyina kyokola? Yalabanga. You think gwe kyokola kino toyina kyoyamba ku ggwanga? Ndiyamba. You see, bw'oba onogaggawala ewaka nga bagamba nti kati yiga okukekkereza. Ate waga yiga okukekkereza tekitegeeza ne kapa ogimma amata. Amata kapa genywa tegalina bagavuwa za ggwanga. Okwata bannamawulire mu abadde bawemula mwekolemu ekibiina mwetereeze. Watekemu 5 billions mwenoonyeza n'emirimu. Actually you created jobs. Kubanga kati eno MS Media ayinza okuyina abakozi 3. Ne kumwe mwena buli omu asasulwa. Kumwe buli omu alina family emabega. Don't joke with MS Media. Zenda mu negotiating nabo bawadde obusente butono. Ate yalaba zigenda 5 billions busente butono bande wadenga 20. Kwa muyamba you help. Naye ezo sente wantadde kwakakakulizo nti mweke nnyini namwe tubateekemu ekibiina ekibakwasa empisa. Wano mufune emisomo kubanga abamu kumwe temwasoma. Mwatandikira mu kukola kantu. Mwetaaga emisomo egibategeeza munnamawulire yeeyisa atya. Code of conduct. Exactly. N'okuba kwasa empisa muve mu by'okuwemula. Kubanga namwe mukwagala likes waliwo abantu bemuleeta nga bawemuzi. Nga wemula n'asukka. Naye nga gw'oyagala bwagaze likes. So nze okubateekateeka kubanga tetuyinza kubagobawo. When muli you are here to stay. Now if you are here to stay ate nga mu influencing abantu baleke bulesi, we need to organize you. So nze nsubiwe ejjo okuva gye mujja okukola ba bloggers banaakola oba bakasuku ne baani nga muvudde ne mwefuula mouthpiece ya NRM temwe mukuutira NRM akabidingiddi awo nja kubanenya naye kino ekyokufuna sente you are Ugandans. So gwe tokinaako busa 5 billions kyeki basooke bagikwate emmotoka z'ab'empi bazigyewo nze ntye nzikirize. Awo olabira dda nti nabo baboogera ku okutandika mu gw'omusanvu nupu egenda kufuna mu iPod roughly 6 billions. Okutandika n'ogw'omusanvu. Esooka ezigaane egambe sente muzirekeezo za mwi wa musolo zigenda kuzimba amasomero zimba eki. Tukirize. Awo tutandika owuliriza ebigambo bye boogera. Kyagulanyi lacks that sense of deep thinking. Obutafumiitiriza nga tannayogera. He lacks it. Manyi kati embeera yaliwo emabega 2 awo ekisooka nga taddibwamu ku internet. Kati olwaleero akola statement ku ssaawa 5 ku mukaaga nga aliwo abamugambye nedda sewo kino kyogedde si kituufu. Ne bwe mbanze nange olaba bajja okuŋŋamba nti byogera temuli. Which is healthy. Ze siinako obuzibu. That's why tuleeta ne ideas ebirowoozo bye tulina ne views to displaying eri abantu for public scrutiny. It's okay. Bawagira buno obuntu bwamwe mbuwagira naye njagala bubeeremu that professionalism.
You get the point. You give it, you give journalism kwemukola muwe that professional touch. So that wasoma mawulire mufune emisomo mukole ki muntu bakubumbe umbofu ko muntu. Abamu kumwe muri BT varuga nachi. So sente muzeetaga. So gotoli ongoli agama egwanga tosobola kwogera 5 billion nawe. Ebubo ababirawo sente mmeka? Olaba bakuba musajja lwa milioni 5 ne bamu. Ebubo ababirawo sente mmeka? 1 trillion. Peneti yazitwala simu na Uganda kati atenga nzira ku 5 billion zitwalidde oba na Uganda. Mu bakatende bandi betumanya abawano. Biru ya lumu mukulaba ko kiki ekyamwaliriza okomyawo karakta y'abaana ba Nuupu yaleetera abasajja b'opposition banneeyisa yaabwe. Abaana ba Nuupu baatuuka mu kulembera bannaabwe bakyamuukirira nnyo ne bajja ne bameera amalala n'obwebindu kyova olaba ne kita unity yabanga mu opposition. Twalinga mu FDC nga FDC yalonda leader of opposition ngaba DP tuli nabo nga tetulina buzibu nabo nga nabo tebakina mbuzibu kubanga twagabananga na befo ne committee ne tubawe ebife bimu ne tukola ki ne nga mu family mu kati problem abana banupu bajja n'amalala mangi bagwoba mu kintu kye bayite basuubira kati etutumu ne balema okumanaginga nekibatabula ne bannaabwe buli omu n'aleeta ennongosereza eyo mu busungu wawoze nyina kyesikanyaamu nakyo mu eyo ennongosereza batayo tumetulolaba nga yandibadde ntuufu. One, nze nzikiriza nti waliwo obululu obwesalira presidential candidate bwe yandibadde afuna n'ayingira parliament nga namba 2 nawataba namba 2 South Africa. Buli presidential candidate ayingira parliament buli yes okasite ekibiina kyolo kyofuna obululu bwofuna because kiri nti ojja kusanga presidential candidate nga alina abalonzi emitwalo 2 oba 5 bamulonzi wesange nga waliwo MP afunye obululu 15,000 yayingidde parliament ng'oliwo 5 alina abalogobeza emitwalo 5 talina waali wesange omuntu afunye obululu 2,000,000 nga Honorable Kyagulanyi nenga talina waali exactly. Ono abadde namba 2 yalina okubeera leader of opposition mu parliament. Namba 2 kubwa president? Yes. Yandiyingidde mu parliament. Abe leader of opposition. Ekyo I agree with it. Okusinga okulonda kubanga okusinga okulonda obulonzi omuntu n'omusindika ate n'olwanagana nga bw'olabagana Kyagulanyi beerwanagana n'empuuga ani yakutuma kukola bino. You get the point. Jangu weetuukire obituuse. N'ekyo gamba nti leader of opposition akubweko akalulu abaka ba opposition ekyo nsikiwagira kubanga kati ne mawu opposition tumbala nti opposition akyayinza okugwa kuba speaker akyayinza okugwa kuba speaker najjaawo n'agamba njagala bwa leader of opposition n'abuwangula naye kati mawu bamufunye leader of opposition kyenkulaga nti kyetaaga ekyakalulu sikiwagira ekibiina ekyandibadde namba 2 kiba kivaamu leader of opposition naye nga president waakyo yabajja oba tuyinza omuteera wa allowance oba secretary general Kyagulanyi oba toyagala Lubongo yabakola ki yabajja kubanga ezo gasagala parliament kati nganze nange sagala parliament wadde kuva lwenava ku parliament sidanga na kulinya mu compound yes simbulya sijimisinga iwalwa gama nze nabikoowa naye tugamba wakiri sindika secretary general you appoint somebody you or the secretary general omu ajje kimkijewo okulwanagana mu kibiina twalonze leader of opposition ate takyawulira ate mwagala omujjayo parliament emulemezeewo oba you get the point. Nze ndowooza leader of opposition abadde namba 2 mu kalulu kuba president yes nesi kumulonda kumukubako kalulu sekyokumukubako akalulu kiina gye kikosaamu obuweereza ku opposition anti oli likely okufuna ekibiina ekikolagana ne gavumenti kibe nga kireesa omuntu awagudde obwa leader of opposition DP UPC kisoboka kisobola okuinfluencinga exactly kubanga mu security ballot Ssenyonyi kati nkwekyo okulabira nga Honorable Ssenyonyi ayinza obutaweza bululu 15 mu banni bennyini abanuupu bo bennyini balwanagana kati ojja kwesanga mawu ne Ssenyonyi mawu akubye Ssenyonyi
exactly byonna bisoboka mu kalulu akaba opposition ne sente abaka parliament ku sente basokola ekintu kyonna bakikola nga bakikola wano bakikola wayinale munatwala obwa speaker exactly mu kanse yalimu abanuupu bokka nga bakola 90% wenaremu yafuna obwa speaker Rubaga exactly so gwogamba nti namba 2 yandibadde opposition yes parliament yes nebino lwaki bijja kati balumu bano obusungu buyitirivu nnyo baana bane neeyisa yaabwe kubanga mubaddewo tewali n'omu yali baana bo neeyisa yaabwe omanyi teri kiruma abantu ekigenzi kibaluma wangalira ku opposition ne bafiirwa opportunities nyingi agenda okulaba nga omuvuma mumuwemula mumukolaki abantu biba bibaluma bibatama okibaddemu ng'okirwanira naye bagamba walya njala tugendeko Iran America olutalo lugikeesi agavayo galaga nti yagala kukola tactical withdraw waliwo abalwanyi be bayita abakaadi beyagala okuwa contract babeere nga balwana tebajja kusobola ejje lya Iran nagamba sikajejeje nze omanyi ndi sympathizer wa America lwa America nze nanyigira amawanga ga Buwarabu kiki obuyambi America bwewadde ensi eno Saudi sente zeyina ne Qatar nani singa basala okuyamba ffe abaddugavu singa tuli bulungi nannyo yes Abawarabu gosanga ina yaki omulangira nga ina eryato ligula $2 1,000 tosobola kuva wano ogenda Katagwe ne bakuwa butuuze ne mu America obufuna nze ndi sympathizer wa America baana baffe basomere mu nsi zaabwe n'abeerayo oluusi n'afuna n'obutuuze n'okukola n'akolerayo kati ne ndi sympathizer wa America ekyo tebakulimba naye America luno olutalo yalubala bubi nakugamba ejje lya Iran zibu nnyo liri multi-layered liri decentralized lirina baheads bangi nkiziboga nti nkubye bajeno bamekambwe mbakubye embwe ejje ligenda kuwanika tekisoboka ate sijje lyakulupapula Iran erwanye entale enkakali yalwanako olutalo lwa Iraq America ng'erina Saddam Hussein balwanira emyaka 8 America teyasobola kujjako gavumenti ya Ayatollah so njagala okutegeeza nibo banaleeta abakaadi ejje lya Iran liri trained ekimala okubakuba nakugamba gavumenti ya Iran tejja kugwa nakikugamba wano America kyebeekola kiri kimu honorable kulaba bwefuna exit plan efurume ekintu kino tereka Israeli mu buzibu ate bakibala at the end of the day kakati jerukoma okulaga ate bwe buzibu baddamu kankubuulire waliwo kye bayita symmetrical warfare mu lulimi olwanyi kye bayita symmetrical warfare is when small can handle big, when small can win big. Iran ina missiles bu drones obusoba mitwala 2. Buli ka drone ka mitwala ja $2 emeka 2. Ewezo bu drones emitwala emeka 2. Ka drone we kakusindikira gokka kuba Israel wetaga missile ya $1 million nya. It should be expensive version. Exactly times 200. Yaja bukasukira drones ngameka kuba missile za $1 million nya ne zikugweko nokugwako. Ojo kutusa time nga bukulumba toyina na missile mu store ebukuba. Balubala bubi. Ekyokubiri kati waliwo kibaita the Strait of Hormuz. Strait of Hormuz lwe Rwanda lwe Hormuz emeri mweziyite zitambuza amafuta ebitundu kumpi 310 agensi we gayita. Olwaliro bagisuddemu bagisude mines. Oyinza ziyita sea mines, land mines ezikube emeri. Iran yajigadde. Within the next week lita amafuta ejja kuba mu mutwalo gumu wano. Bigenda kuba mu mutwalo gumu. Ate si wanoka mu nsi yonna. Kubanga supply yensi yonna bagamba 20 million barrels. Galani barrels pipa emiliyoni 2 buli lunaku ze tufiirwa kati ku market yensi yonna ey'amafuta. Per day.
kati ojo ekitufu ojja lusigala mu lutalo kati fenge abantu amawanga lita y'amafuta tukende ku mutwalo gumu n'ekitundu ensi ejja kukyawa America. Esimu gye bakubidde Putin, President Trump jakubidde President Putin, nsuubira egenda kuvaamu ebibala plan B. Ne Qatar nalabye ekyeyama nti ejja kusigala eyogera ne Iran. Kubanga Qatar na America tosobola kubawukanya. Kati kirabika mujja kuvaamu plan B. President Trump Iran teyagibala. Yatta omukulembeze yasobola okuteeseka naye Ayatollah Khomeini Said mu myaka 80 mu emeka n'akuliyetinga gap eyaleeta mutabani we mvuko muto General IRGC kwa musirikale nibaka kubiba munoze tanabakola wadde ka state mutemu General wa IRGC musirikale muyekera kati ali mu plan za Rutala statement yaki ali mu mpuko wa planning Rutala statement yaki kwaga yali video nayogerako ne bannansi baida nesinga abadde taata we yandabadde olusi yateesezana dda kati ensobi gye bakola by decapitating the regime ne bajjawo taata we baleeta radical hardliner omuvubuka hardliner ayina obudde obukamandinga amagye teyeebaka atakola ki mujafuna obuzibu naye. Mikwano gya America giri ludda naddala Bungereza ye bagamba tubawadde besi zaffe ez'amagye muzikozese ne tetugenda kubawa leba yonna bonna batya okubeera entangolole mu lutalo lwa Iran ng'ogyeko missiles eyina Iran eyina n'abatujju n'abantu abasobola okukola obutujju mu nsi ez'enjawulo naga katugende tufeffedda Iran batya amanye ensi weetuuse abantu bakooye entalo kituufu kati batya spill over y'olutalo abalwanyi bakiyita entanglement utalo muyinza okumaliza nga mwena muli entangled mwenna Salomaya n'Alomaya mwena muli mu lutalo lwatandika lutya teryannyonnyola naye nga mwena muli mu lutalo so bonna batya teri atatya Iran ng'ovudde ku missiles zino Bungereza erina bases eziwera mu Middle East n'ebitundu ne mu Turkey nawa bajja zikuba tinawuddemu kulwana bati kyakikubya Iran nalabye Dubai ekisawo ekyennyonyi Iran ng'ekikubyeko ebyokulwanyisa anti kakati bali mikwano gya America yo Iran egamba nti kosa mikwano gya America waliwo kyebayita Robert Daba style lwakuba abanupu bakikozesa bubi Robert Daba style Muhammad Ali yali mu boxer wa America yakikozesanga ye nga agwa ku miguwa n'agamba kube eŋŋumi z'oyagala n'omupika z'oyagala kati kasitooko wamu katono bwoti yakugamba Iran nkuba z'oyagala kuba missiles z'oyagala baleero nange nkyankube naye mba nkuba buli wamu nja kukubawo nga nawe buli wamu wookubyewo yes kati yekyayagala teeka pressure ku bakwano ba America Dubai Qatar bo benyini bagamba America tukubuulire va mu lutalo kati China eri ludda wa because bagamba China yemu ku erina company esinga ezibadde singo sima amafuta mu ggwanga lya Iran. China erina sente n'ebyo lutalo tebisobola. America class nene ku China. Erina sente but ebyo lutalo tebisobola bana America bakiri. Yasigala mu technology. Tesobola China eti olutalo lulimu America terusobola luzibuzibu. Baba ja kubocha baba malewo. Tebasobola. So tusobira America okuva Iran. Ejja kuvaayo nga tena kyekoze. Ejja kuvaayo. Ena luzikize. Nene ena luzikize etya. Balina kuteesa. Bakanye bajjeko natti bingi America beso okusuubiza Iran n'ekita. Enatti ku byobugagga bya Iran nyingi n'ebyobugagga bingi world over betasobola ku accessinga nga America yagiteekako sanctions ku lifting of sanctions ebiso kita n'okuwa guarantees nti tetulidde kutemula bakulembeze mu Iran baso kituukiriza nga ne wano bali mu nteeseganya ne bajja ne bakuboona anti balina time etuuka nga olina okutegeera nti ono naye asajja kudde yali mwana wo naye kati musajja botakikiriza oba ojja kuleeta problems. Okay, ndowooza tugenda koma wano olwaleero neyanza kubanga ndaba ensonga zonna zituzogerako neyanza kale wona abadde osinzira okubeera ng'otulaba ne president wa Common Man's Party tuddamu lwakuna no worries sabbiiti ejja president Munyagwa Mubaraka tugenda ku koma wano olwaleero tujja kuddamu twogere ebigambo akuume atakuumira mpeera.